The word advanced in those of you might teach. I was scared and I was so terrified about the exams. I won't lie, for the 5 years, yes, they have been 5. I know they might seem many, but the content wasn't, at least in my head. But after the briefing, I now know that I can, and I'm going to do what I can and what I think. And the confidence they are built in us, we are no longer fearing the exam that we are going to face. So we are expecting to do very well. Okusingira irala tuba cautioninze ku biki bye batalina akola mu bibuuzo bino. Era nga ndikubasuubira nga bali kujja kufollowinga instructions ze tubawaire. Let us work on our character, let us work on our discipline, let us be available for the world. The teachers have played their part, they have taught us, they have given us what is required according to the UNEB standards, and I believe we shall do it. Since we are the first pioneers of it. So I thank also the government that the government has brought out this new curriculum because we have benefited a lot. Era ffe tumaze okola ogwaffe tubateeseteese bulungi, tubawadde kye beetaaga, era amanyi nti mu mwezi ogwokubiri tujja kuba tucelebratinga olwa results ennungi ze tusuubira okuvaayo. Copying from one another, collusion. Byetegekedde nnyo kubanga abasomesa baffe n'abakulu b'essomero bakoze buli kyetaagisa ffe okusobola okuyita. Balese ba facilitator batukuza okugenda ku semina ez'enjawulo, basomesa batubuulidde buli kimu kye twetaaga. Era nze nkakasa buli muyizi ali mu kibiina kyaffe mwetegefu nnyo, naffe kennyini tusobodde odisikasinga nga ffe abayizi somesa batali nga twekolamu omulimu. Olwaleero tubuuliridde abayizi n'okubalambika okw'emirundi ebiri. Ekisooka okubayisaamu mu mateeka agafuga ebibuuzo ebya siniya, ebibuuzo bya UNEB byonna. Ate ekyokubiri n'okubalambika ku ebyo ebitali mu mateeka naye ebiyamba omuyizi okutuuka ku buwanguzi mu kiseera eky'ebibuuzo ate n'ekiseera ekinaddako, kuba abamu tuyinza obutabalaba mu kiseera nga amaze ebibuuzo byabwe, ate nga buvunaanyizibwa bwaffe okubateekateeka okufuna obuwanguzi. Do not be permitted in an examination room when you don't have an ID. Okay? Twetegese bulungi nnyo naye challenge eri wano tusomedde mu curriculum empya kuba ffe ba pioneer fa abasoose okutula ebibuuzo mu curriculum empya naye gye tulaga mu senior 5 waliyo curriculum enkadde ekyebuuzibwa nti tugenda kukola tutya. Wabula ate tetumanyi nnyo curriculum we banagireetamu 11 n'ebeetya binaabamu era ebyokukola project integration tetumanyi. Wabula byonna tusaba Mukama tuyambe tuyite ebibuuzo byaffe. Tegefu nnyo kubanga essomero lituyigiriza ebintu bingi, tukoze projects ez'enjawulo, bakoze amasannyalaze, ebintu eby'enjawulo ebiyambako essomero ne society yaffe ey'ewabweru. Essomero lyaffe ddungi nnyo, ebibuuzo byaffe tubyetegekedde ng'abaana era abasomesa baffe bakoze ekyetaagisa, buli omu akoze ekyetaagisa. Tubateeseteese mu ngeri ey'enjawulo weewaawo nga tusanze okusoomoozebwa okw'enjawulo. Abayizi bano tubadde nabo okumala emyaka 5 ekitasangikasangika olw'embeera ya COVID eyatuzingako ng'eggwanga.